n'abalala bangi abakungu mu gavumenti ya Amerika bonna buli asala bw'ati mu Senate oba wa ebibuuzo bye bamwolekeza kitalo butalo era tunagenda ova mu lutalo luno nga Amerika batandise okubeerawo abantu bebalaba potential okwesimbawo olutalo luno lugenda kushapinga abantu we katalizirya essaawa eno omuntu potential gw'olaba ye Geoffrey Sachs o America ensi eyagala omuntu oli yavuddeyo n'ayonga banetukirize okunyigiriza kususa eri abantu ng'abanyigiriza be bagagga abafuna mu ntalo be banyigiriza namungi w'omuntu omusajja yavuddeyo oyo Geoffrey n'agamba nti Irani mu kugirumba bagitira abantu bayo nga 40 basa ne supreme leader nemala neyeesasuza abagitidde abantu amawanga gonna Bungereza nevayo negamba tukondeminga Irani okulumbaga teboogedde ku yo kyatandise Australia nevayo bonna nevayo Denmark ne bavaayo baali bonna ne bavaayo bonna ne bafumirirani Irani okuba etya banneyi babo okuba otya abantu abatali mu lutalo naye nga ekintu kyekimu kifaanagana ne 7 Okitoba Hamas lwe balumba Isirayiri bonna ne bakondeminga Hamas olw'okulumba wano Isirayiri n'Amerika ebalumbye Irani ate ne bakondeminga gwe balumbye time eri mu mbeera gwalumbiddwa ate gwolina okwewozaako kyokka nga luli gwe balumba bonna gwe bakkiriza ne bakuba gaazo gituusa ku ttaka olw'okuba balumba Isirayiri ensi yonna negamba bannanga Hamas babi baterali kaakati kizze wano bano be balumbye oli gwe balumbye gwe bavumirira n'atuuka n'agamba ddala tuli mu nsi ki eyo mbulozanya eddoboozi eyo naye genda maaso n'agamba mu mawanga ge yalabye amawanga kumpi nga 3 gokka Russia, China ne Somalia kubatuula ku security council awo be bamu ku baavuddeyo ko ne bavumu abaana ne basirika naye kala obwedda yamueshonizeeko naye mulimu n'abalala kati nga Pedro Sanchez owe Spain oyo n'avumirira n'agamu amatu naye amawanga agalimu abantu abategeera bali civilized bavuddeyo ne balumiriza gonna gavumirira Irani olw'okwerwanako lwaki bakukuba ne weerwanako sirika kaka na bakube omusajja yavuddeyo n'akyogera era Amerika baagala omusajja kiringa Nurdin we tunaagamba nti eribwa lyavuddeyo ne liruma akamyu akamyu kyekaakoze ne kagenda katomera esepiti nevuna akamyu gwe lwaki otomera esepiti lwaki bakuluma n'oddukawo n'otomera esepiti lwaki bakuluma tewanditomedde masefuliya nga liri lirumye so kati yensi eyo eribwa n'ogera n'oliggalira n'oliwa toligalira na kuliggalira lisigale nga likyakayigga gye kaddukidde eyo ye situation eyo kaakati eryakye babuuziza Hegeso n'abalala kyekya imminent threat kibaviiriddeko obuzibu imminent threat nga kitegeeza imminent threat bakikozesa kuviira ddala ku gundi justification of war bwe baali bakola UN baalekawo article nti amawanga mulina okurespectinga sovereignty y'amawanga amalala era temulina kuwegingawo of aggression against another country unless nga mubadde attacked tiwaba bakwatakinze olina right to self defense then ne balyoka batwala obudde okudefininga self defense kyeki awo waali obuzibu UN kudefininga self defense mu kudefininga self defense bagamba onokkirizibwa okwerwanako nga self defense singa wanaabeerawo kye tuyita imminent threat imminent threat kyeki kati imminent threat buli omu agikozesa nga bw'ayagadde okusinziira ku maanyi ge naga kati eyo imminent threat kakati obedda kibabuuza bonna tunnyonnyole imminent threat yo wali otegeeza yeeriwa obedda babagamba nti nze kyemmanyi imminent threat tiwano majja mwogera nti Irani imminent threat etya nti Irani basuubira basobola okukola missiles esobola okukuba ki America n'agamba North Korea erina missiles
eya range mutwalo gumu 1200 ngekuba America eyina atomic bomb Iran mwakuba atomic bomb yayo mu June oba gundi effort zayo zokola atomic bomb zona mwasuka nimuga mwaso bilitaratinga kitegeze twatutulide atomic bomb Iran teyina busobozi yo threat North Korea atebeera threat kuba yorede sirina bo twatutulya missile range ya missile za Iran 12 km America guli mutwalo gumu kitundu eza North Korea zituka mu America kubana ababiri ani imminent threat babuuza bakungu abakazi oyo Gilbert omukyala so baade bamubuuza kubona imminent threat yeri wa tutere ku minzani direct intelligence China sorry Iran ne North Korea yes kubano ani imminent threat wa America yalisanya okukubwa na America okwangulira mu bwangu ti North Korea inase hausanga missile ezigenda mutwalo gumu 1200 zikuba America yonna Iran kuramosha oba sejiru 1205 okay awani threat twali wadde tulumbye North Korea bwemba mulumba kusinzira ku imminent threat twali wadde tulumba North Korea wetuba tutulidde atomic bomb North Korea weza missiles zebasuubira at least ana ku nkaaga eza atomic bomb missiles sobola okuteekebwako missiles sobola okuteekebwako ki warhead eya nuclear Iran ebadde esuubira busuubirwa kukola in 2 weeks oba ne mumala ne mugamba mwagibye yonna ne mujobilitete ne mubazaayo emabega mu June tutuuse mu Gwokubiri 28 mumulumbye olwa atomic bomb nga mwazi kuba tainayo functional atomic bomb awani abeera threat omukulu kyategeeza nti America sina America Trump president ategeeza ensi nti kati mu June lwe bagirumba nti Iran ebadde eteekateeka etandise okukola nuclear bali mu process ekola bamaze okuweza bagatagata matiri yawere bagatta obuuma basobole okukola ekintu ekisinza okuleeta obuzibu ku ggwanga lyaffe erya America naye enkuba gye tukubyewo byonna tubisaanyizaawo balina okuddayo ate mabega so ekyo kiwedde era nagamba babadde successful tetwakubye miss twakubidde precision yes kati babuuza abakulu bano ate ki ekyabatundde gwe mwaka bamwamukuba ne mumuseeteeza mu myezi bwezi yabadde azizaawo nga mugamba mwamuggyako nga ne mulekera ensi atasobola nga ne woba ofootya tewali kye basobola kwedifendinga babuuza bagamba kimu ti president kiri eri president ekyo muyina kibuuza president eri president nekigwerawo so ekitegeeza imminent threat yali baddewo etya singa Iran yali ekulumuludde emizinga atirale bazisimbye ennyonyi batandise ziteekateeka balodinga missile balumba oba base za America ntitubala bategese awo imminent threat bawanise yes tuba tugirabako singa nti no batestinze nuclear bomb nti missile bazina bazigeseza nga North Korea range esobola otuuka mu America eyo imminent threat kyokka ekyewunyisa ne mu lutalo ono North Korea naki yagezesezaayo ate y'omunyumiza ebyo yagezesezaayo kaawo yali mwesaza kambalage nange nkola amawulire naye nagezesa so oyo ye yali badde imminent threat bw'oba ogamba oyagala kusaanyawo bw'olaba nti basobola kusereteninga America ne besayo n'abantu baayo ab'obulabe eri eggwanga lya America abo be baali soose naye Iran teyina yadde kati nsonga kye yabatwala mu lutalo baddamu ki ate bo balina kye baddamu lwaki bavudde ku kyogamba mukulu ono resigning anti okuresigninga ntino muddidde eggwanga yes okulimba America naye tebaagala nnyo kalicha ya kulimba ate otawulina okulimba kubadde kususse mbadde manyi naye America eyagala nnyo entalo ez'okubanga superpower lwaki abantu ate bali bakiwakanya anti waliwo kyolina okwebuuza gavumenti zikolera baani interest z'abaani bantu tebakikulimba nnyo gavumenti ezikolera bantu gavumenti abantu zibalowoozaako nga 20% zikolera gurupu y'aba elite n'abagagga ne mu America ebyo biri eno mu Africa
kati nja kubuuza olutalo lw'e Korea lwe Vietnam lwali lugasa mu America lutya baali bajjayo njaga kiki ekyali kivaayo mu America nti bakibalemesezza e Vietnam yali eyina abayeekera batawanya akazinga awo kati Omumerika ne bibeera nga bimunyigirako wa yayagala kudominatinga area yawo region yawo Omumerika wa wansi ayagala gas winter emutta Vietnam emukwatirako wa emulemesezza gas kujja kati bo baali bafaaki anti nkugambye interest z'aba elites abakulu n'amakampuni agakola ebyokulwanyisa be bateeka mu ntalo okusinga nti tetujja kukkiriza communism agwe mu kitundu ekyo lwaki communism waagwayo abafaransa balinayo amasamba Amerika balinayo ebyobugagga communism agamba properties were owned by the state nationalization so aba nationalizinga amasamba gaffe gagenda byonna ebyobugagga bye tuyina era kyekyabalwanyisa communism obuta spreadinga mu South America America etemudde abakulembeze b'omu South America abatagambika bajja Cobo Albanese oyo nga bamutemula lwa birombe bya cobalt abakyo olujja n'obinationalizinga bakutemula yes America batugamba bagagga neno baba bagalayo ki obugagga bw'amawanga okuviira ddala myaka gya 1600 waliwo kye bayita mercantile era mercantilism nga bo bagamba nti countries resources affinity resources z'eggwanga ziggwawo so weziba ziggwawo olina kufeedinga ku resources z'amawanga malala okubeerawo obulungi Bungereza oli ggwanga ttono toyina raw material toyina copper Uganda balina ekirembe toyina diamond South Africa Botswana waliyo Jwaneng diamond mine bavumudde mineral revolution e South Africa gold bamuvumudde Bungereza tomulina wetaaga gold reserve kuba gold yali determininga currency ogenda kumujjawa oyina kudda ku amawanga gali kati amawanga gonna gagawalira ku resources z'amawanga malala kyovola Uganda naffe tugende e Congo ne tukola enguudo zaayo kati kyogamba bino betutenda America singagga nga America ngagga ngedipinga ku by'abannaabwe amawanga malala ebyabo babiyina naye tebisobola kubabeezaawo balina kudifendinga kubeera ku mawanga malala kaakati amawanga kyegaddako kati ekikuza amawanga it's GNP gross national product not GDP gross national product mu economics tukidefininga nga money value of all goods and services produced by the nationals within the economy, within the country and outside. In a given period of time. Nationals. Gross national. Produced by the nationals within and outside. GDP, money value of all goods and services, produced within the geographical boundaries of the nation by nationals and the foreigners. So kakati GDP si kyekiraga okula kw'eggwanga kizeeko mu Luganda omuntu wangono weruweero n'amasuba atasoma economics GDP ye value ey'essente oba omuwendo gw'essente nga tugubaze mu bintu ebibadde bifulumiziddwa abantu twogera ku service kati nga service ng'okusomesa obusawo ezo service ebivaamu ssente yes ne twogera ne ku direct production nze nnimye emmwanyi nnimye kasooli nkoze eki ebintu ebyo eggwanga bye lifulumya mu boundary GDP mu boundary y'eggwanga mu Uganda yonna bannayuganda bonna n'abayindi abali muno n'abachina n'abantu bonna abave bweru ne bajja ne bakolera muno kaakali ne tujja ne tugatta Nurdin omwaka wakoze mmeka tuwe tugattagatta mutwalo gwa dola gundi wagasse ne tugattagatta bonna ne Sudiru ze yafulumiza nani ne tugamba GDP yaffe mu Uganda yeno trillioni 12 eyo gross domestic tugasse n'abayi naye ekyo tekiraga kulaakulana kwa ggwanga ekiraga okkulaakulana ye GNP gross national
product. Lwaki GNP teri nnyo popular? Anti abantu tebabibabuulira. Wano weba wakola figure tusinga kozesa GDP. Yes, GNP lwaki tebagikozesa ejja kwalaminga abantu basobola okukuba abantu. Nti GNP tutunuulira essente zivudde mu bintu ne service bannayuganda abali mu Uganda bibafulumiza yonna ne bannayuganda abali wabweru w'eggwanga nga tetutaddeko baforena. So singa tubala tetutaddeko baforena ab'ebweru naye bano baforena abali mu wano adda kankitereze nti GNP tubala bannayuganda tribe mekaze tuyina ez'aba ziri 56 abasoga abaluuli abavanomu abaganda abanyolo abanyole nga tubala abo abalugwala bye bafulumiza nti gundi yafulumya obulo kira 3 gundi n'afulumya omuwemba n'afulumya mukene ne tumuza mu ssente nti mukene yali wa mmeka nti miliyoni 2 ne tunakuwa nga bannayuganda nti sali musale yalimu build Uganda buy Uganda haja kyamina. Yes, abo ne tubagatta nga tetugaseemu Sudiri omuyindi anti ye GNP nga tetugaseemu Madivani bamukwano tebabaamu anti kyegambidde singa tubala ku GDP musomeri muyinza omutwala embira enkya MTN tejja multinational corporation sooka ombuulire wana economics muveyo mu ntaase. Yes. Amawanga lwaki tegogera ku GNP abantu basobola okujjako regime n'omala abantu ne bakinnyonnyoko obulungi. Naye omanyi wano batupresentingira GNP kifo kya GDP. Wano batuwa GDP. Bapresentinga GNP. Baba bapresentinga so naye webera bapresentinga GNP naye nga ku mutwe kuliko GDP. Sesuubira nnyo. Kinoonye. Sesuubira nnyo kuba GNP omuwendo gwali badde wansi nnyo. Twali badde tuli mu trillion webera GDP nga tuli mu 12 mu GNP tujja kubeeranga na 5. Lwaki abasinga okukola wano baki genda olabe industrial parks zokka abasirimu bonna wogenda wali ewaffe Luweero industrial park waliwo Victoria Sugar bali eri ba Pakistan simanya baki ndaba ziri hamu zonna ng'ogyeko bino ntino wabeerawo onage naye abasinga abo genda olabe bondi z'amamotoka wano e Uganda bayindi ndonyeza abannayuganda ojja kunoyoza Sebufu Payini ononyoba ati kakati sula motors yekagwe mmanyi wano emakindi yatunda yayambako ku bannayuganda kakati twakubalaba GNP ku kutunda emmotoka ojja kwesanga nga tuwezaawo obugagga bw'abo abatunda emmotoka nga ba biliyoni nga 16 naye wetugamba tugatteko ba Hayati abayindi emmotoka zijja kuwera mu trillioni ekitegeeza baforena be basinga okukola ssente wano so si ba native ze bakola ze bazza wali ze bazze India eggwanga liba terifunamu kye bayita profit repatriation so GNP yalaga kakati amawanga gakimanyi okukulaakulana oyina kusindika abantu mu mawanga gali nga we bazza ssente kati ekiyambyeko Uganda ku GNP okulinnya baana baffe bali buwalabu abantu bawaleza bawoza n'akawumbi ka $. Yes, tubebaze naye GNP eri bubinyo obalaba na Uganda producinga oyinza okumalako district n'ogatta endala nga twemye okuyingira biliyoni 2 so kakati gali amawanga goche gakola nti feeding ku resources z'abali gwenga wogaggawala kyovala ba America ba protecting amakampuni gaabwe nojja okwata ku kampuni ya America wano bakufiirako ezaayo sente omuchina okumujjako wano enguudo ebasuka abazza China ge mawanga agakula kati America kyekyo kye bali kweri nze nali manyi ngagga nnyo edipendinga ku byayo byokka terina kiyetaaza ba Iran eyo terina kiyetaaga Dubai America abamu batunyaganya-gadda so kakati bagadda naye ngera still balina okubenefitinga olwaki balina okumaintaininga Venezuela zonna resources baagala mafuta gaabwe olina okugaggawalira ku gaabali bajja kuterawo embeera nti omusajja dictator agana weereza muyinza so kyonna ekiyiganya amawanga so kakati ku kiri ekya imminent threat kulaze tewaliwo imminent threat kati tudde ku ki ekyabaddewo ku Diego Garcia kyeki Diego Garcia akazinga kano na otawulo luno lwali lutandika nina interview gye nasooka okukola ne ngamba abantu nti America lwaki otawulo lugenda kiremerera nti nno emmeeri zayo zidestroyer zibadde zijja mizayiro okuddamu okuteekamu mizayiro nga bw'onoddira nti
omupiira guweddemu omukka tuddemu tugupike destroy emu ebeera ne missile nga 9 buli lwe bakuba missile ezo ziggwawo mulina okuddayo ku base mubeere nga muteekamu missile ki empya kati base ye Bahrain ye yali enkulu nga bayinawo missile bayinawo missile eziwera amaato egaba gaggweseza missile gadda wali ne bateekamu Bahrain kati Iran mu kibalo kyayo yasooka kuba bases ze Bahrain mu nnaku ezasooka nga bases zonna bazikubye. Iran yazitandikira yali ekimanyi nti destroyer we zinaava wali mu Indian Ocean zirina kuyita wano bagende Bahrain oba babatwalire missile badde mu balookinge batukube. Yasooka kuba Bahrain ne base awo ezo ne bazizikiza. Kati nga America option gye bayina destroyer zaabo okuddamu okulosha kuba zikola kinene nnyo basembeza destroyer Mombasa ne kuba wano Uganda ne so kakati nga kye balina okukola balina genda ku Diego Garcia kizi badi mayina besi za wane kata ate nazo bazikubye ate ze kata tewaliyo materekero ga missile mangi Bahrain wewa olwokuba mwalo nyanja bagenda ne baleetaga missile okuva mu America ne bagajjamu ne bateekaawo Bahrain amaato gafa gali mu Indian Ocean ganaakuba ne ziggwawo nga gadda gakima Bahrain naye Iran ze yasookerako kuba yasooka mu Sitowa Sitowa n'ebirala byonna awo n'ebikuba ne missile ne zigenderamu Iran yazikuba eza Bahrain eza America ku base wali ekigambo abantu banga musajja alimba oyo tebagala bwakazi kumanya mazima bagende ne ku Google babirabe ebintu bino gyebiri kwate Google y'abazungu y'Abamerika bagende babirabe oba babuzeeko n'abaliyo nabagamba wano nti kabaka prosecute Bahrain yatuuka ogamba omwana yenna gwe banaakwata ng'aweereza akatambi ku kye bakubye Bahrain high treason kalabba biri tebakyasobola kuweereza lwaki baba basesebbula nnyo so kakati we bakuba base ye Bahrain ekitegeeza ng'emmeeri za America ziyina kugenda ewala ku Diego Garcia nayo yeewali base ennene. Lwaki Diego Garcia Diego Garcia kizinga kisangibwa mu kye bayita Chagos Archipelago byebizinga ebingi kanikawola basese Sese Archipelago erimu ebizinga bibuvuma Kalangala byani byonna bizinga bingi biri awo iyo kye bayita Archipelago nga naye binene bibeera binene obumu nga butono kati ekisengamu obunene mu Sese Archipelago ye Kalangala kyekinene nnyo kaakati ne Chagos Archipelago erimu ebizinga bingi naye ekisengamu obunene ye Diego Garcia. Ebizinga bino byali paati ya ggwanga erya Mauritius eno gye tulaba yaffe wano mu Africa byali bizinga byayo. Diego Garcia asangibwa mu Archipelago eya Chagos nebeera nga nkugereze ntya Chagos Archipelago yeyinamu Diego Garcia naye nga ebizinga ebyo byonna biri under Mauritius kitundu kya Mauritius naye Bungereza abakolonizinga bakitwala ne bakirizinga era omwaka oguwedde contract yaabwe yaggwako emyaka 99 Mauritius negamba mutuddize ekizinga kyaffe abantu bakoowa tukooye ekizinga kyaffe mukituddize Bungereza mu kuyiiya ennyo Trump yavayo Bungereza baali bakiddiza Mauritius Trump yavaayo n'avumirira sitama wakoze ekyobusiru tosobola kukibadiza era baafosinga Bungereza neddamu n'erinewinga contract emyaka emirala 99 balizinga ekizinga ekyo kya Diego Garcia ku Mauritius buli mwaka basasula $1,000,000 buli mwaka okulizinga ekizinga ekyo ku Mauritius. Diego Garcia kyekizinga ekinene mu eyo Chagos Archipelago ekizinga ekyo 1961 nga tugenda okufuna obwetwaze Amerika yennyini ku mulembe gwa Kennedy ye ya advisinga Bungereza nga temukkiriza kuwaayo ekizinga ekyo kukiddiza Mauritius yadde bagenda funa obwetwaze nti lwaki ekizinga ekyo
nga balina fear ze balabye nti olutalo lwa Suez Canal wakati wa Egypt, Bufalansa, Bungereza ne Isirayiri nga balwanira Suez Canal baatuuka Egypt neggalawo wonna teri maato ga Bungereza teri gandi gayitawo. Kyakanga nnyo America n'amanga ga Europe nti singa tunaabeera ne situation nga bwetu Suez Canal ne bakiggala amaato gaffe galina kuyita Canary Island gayite ku Senegal gagende gayite mu Atlantic Congo mulweyo ga South Africa okusobola okujja mu Indian Ocean weetolola emirundi bufukunya okusobola okutuuka Indian Ocean. So nga aga India gasala busaza aga China gasala busaza aga Russia gasala busazi wali etegeeza tuba tuyinawo embeera ey'obunkenke. Russia bajja tusooka beetegeke bafumbe nga ffe tukyekooloobya singa baggala Suez Canal. Ne bagamba ekirala singa baggala Strait of Malacca. Strait of Malacca naye eringa woolaba ogundi Strait of Hormuz. Ewe eri Spain eriwa? Nedda eri Singapore, Indonesia, Malaysia. Kaakati waliwo nawo kagundi katono ng'oyitamu kantu katono oyitamu kilomita eziwera ng'oyitanga mu Mukutu n'ogweri okuva eno ku nnyanja ye Japan okusala okudda mu India. Eringa yebusi. Busi bwe watyo? Kali katu. Oba kazinga kyano. Kaakati neyo Strait of Malacca. Ngazi. Ngazi. Nti nayo Strait of Malacca singa bakeera ne bagiggala amaato gaffe agali e Korea agali ewa gaba tegakyasobola kujja mu Indian Ocean kujjawo bujagalalo buliwo nga bagadde ogajja kuyita wala nnyo buba buyise ebyo byonna biba bitukosa. So mu situation ng'eyo tusigaza akazinga ako permanent nga kaliko amaato gaffe mbeeri na buli kimu we tusobola okontrolinga Indian Ocean ne Pacific, Indo-Pacific. Nti ne baba bazibye Suez Canal amaato gaffe agali awo olina wootandikira nebagaana Bungereza towaayo. Era kye baakola Bungereza ne bandika ne bagamba nti Diego Garcia si paati nnyo ya Mauritius baagala ogikutwako akiri bagifuula ensi Chagos Islands. So kaakati Bungereza ne basigala nga bakontrolinga. Kaakati lwaki basigaza base eyo? Nti 1941 Ssematalo ng'atandise Bungereza yateekayo ka base kayo akatono we basinziira okulwanyisa amawanga ago mu Ssematalo owookubiri. Naye nga katono ka base kati America weebiyingiramu olwa Cold War wakati wa Soviet Union ne China threat yawo America ne balyoka bakola gundi awo Diego Garcia okugifuula base esingaawo baakolako runway esinga ne gye tuyina Entebbe nga esobola okwaccommodatinga ga bomba ge ganyonyi aganene kati olaba ngali B2 stealth bomba ebiwawaatiro byokka weebiti ogiteeka mu kisaawe ebiwawaatiro ne bigwa eri wabbali w'ekisaawe n'ebiwawaatiro ekiwawaatiro nekikuba ku ggoolo eno nekikona ku ggoolo eri tekisanga ako ga bomba. Kaakati Diego Garcia basobola oteekayo ga bomba gaabwe aganyonyi aganene olw'okuba eyina runway empanvu eyina storage facility ennene. Muddira misayo bazikoze mu America ne muzitikka eryato ne lireeta ne batikkula ne bateekaawo. Sigaanegana amaato ge twalabako wano agaatutiisa gaali gavaawo nedda yo yonna gatambulayo naye nayo gamala ne gatuukayo ne bava Mombasa ne bagenda ku Diego Garcia ne bayita South Africa ne bagenda gabeerawo okutaayaya ku naye webibeera biseera byakulwana gayinza okuba misayo ze galina ne zigaggwako nga mwetaaga okuteekamu endala mulina okuba ne base okumpi. Kaakati ye Diego Garcia nti eri joint base Bungereza egikozesa n'Amerika era America yakwata $14 lwali ku mulembe gwa Kennedy 64 nesasula Bungereza naye efuneko ku Diego Garcia efuneko ku karuumu mpaawo akafu nga bw'ogambye mpaawo ku kajja nange nfuneko omuzigo. Yes. So kaakati ne bamodifyinga wali okuva Bungereza ke yalina mu Ssematalo asooka ne bateekako runway ne bateekako storage facilities ez'ebyokulwanyisa n'ez'amafuta ne bateekako rada esobola okudetectinga ne bateekako gundi zino obulongooti air traffic control
nti aganyonyi badda wali nga ubeera entebe okulu ne batereza bulungi kintu kiri wali Diego Garcia nebanga eyina omugaso ogusinga nti nno amazzi gaayo olw'okuba eri wakati mu ocean amazzi gaayo mawanvu bulungi agaato aganene gonna ago ga Abraham Lincoln Gerald Ford gajja ne gadookinga bulungi Diego Garcia kyegatasobola kukola mu myalo mirala nnyo kuba ganene nnyo Diego Garcia kaakati ne kiba nti nno America ekozesa ki era Diego Garcia ekoledde America mu ntalo eziwedde ezisingira ddala mugundi gaafuwo Diego Garcia gye baakozesa okukuba Tomahawk cruise missile okukuba Saddam mugobe Kuwait mu 2003 Diego Garcia gye baakozesa era okunafuya Saddam bateeka wali ga destroyer ne gasindika gundi intermediate range ballistic missile ziva Diego Garcia paka wano mu Middle East nazikasuka kilometers 4,000 ne bakuba Saddam mu kukuba abaterebani Diego Garcia yakola kinene eriawo destroyer so kaakati okulaga nti base eyo kikulu nti we baali bakuba wano ogundi Afghanistan Bungereza yabawa base yaye eri gundi Gloucester bachitani ekikulu baliko bishiye ebinya bya Bungereza Gloucester Shire baina base yawo Shire baina base yawo bajita Fairford eyo nayo nene yinaraniwe si buli bubesi nti obwo bwawo mu Middle East nti busobola ogwako ezo zibomba ekikata wano kyokisoboka tesobola gwaweze nene wagwawo zino zi F-35 biki naye zi B1 zi B-52 Stratofortress Fortress tesobola kulandingawo ezo nkambwe ennyo ajaye nene enzibu omanye ennyonyi eyosinga ekisaawa obuwanvu bwetyo etikataniza ebyokulwanyisa nejanga ekunkumula ebyokulwanyisa ngolooza kakumunta ezo so kakati eyiwa tebiggwamu olw'okuba zitikka nnyo kaakati Bungereza baali bakozesa base 2 okusindika Longo Range zijja kuba Afghanistan kuva Bungereza kilometers 4,400 okuva eyo gundi Fairford Gloucestershire yogedda sikimanyi bwe bakyogera Cheshire okuva eyo okujja n'okuva ku Diego Garcia so kati Diego Garcia kikulu nnyo nti no basobola okuteekawo bomba zaabwe ne zivaawo ne ziryoka zoolekera ate kitali mu Middle East nkutegedde kaakati ekirala kikifuula important ennyo nti Diego Garcia kyangu nnyo okukoordinatinga olutalo era Diego Garcia eno Trump okuyomba ne Keir Starmer ng'olwabala lutalo lwa Irani n'okuddamu girizinga Bungereza bagirizinga mwaka guwedde emyaka 99 kubala lutalo lwaki nti abasajja bali bagezi batunulira range ya missile za Irani nga zikuwa kilometers ati 2,500 so awo wonna Israel ziba zikuba n'akapaati ka Egypt ne bamanya base zaabwe awo wonna tebasobola teekawo ganyonyi gaabwe ga mulembe Irani esobola okugakuba so kaakati ne bamanya Diego Garcia ye base esinga range ziba ebeera out of reach kuba okuva Irani okutuuka ku Diego Garcia kilomita 3,800 awo Irani eba tetuuka eba tesobolawo ogundi zaayo missile zaayo yes so kaakati nebanga Diego Garcia ye nnungi eriwaawo tibasobola okusinzaawo ne balyoka bakuba Irani ne boolekeza Irani kaakati nga tuvuddeko awo okuwaako akato ku Diego Garcia nti ekibalo kyabwe kati kitandise okugyamu obuzibu omukoosi lwaki nti Keir Starmer ng'era bulijjo Bungereza bwekola yabawa olutalo nga lutandika nga lumu ogwokusatu yabawa Fairford Bungereza nti musobola okukozesaawo amawanga ga Europe amalala gonna gaagoba ennyonyi za America agasinga okubawa base balina base endala yeziti bakita Akurotiri Cyprus naye base ya Akurotiri base ya Akurotiri esobola okubeera mu range ya missile za yagiweereza nako Irani yayisaayo kera ne bayomba nnyo so ne bamanya eyo tesobola teekawo nnyonyi zaffe kaakati ne babeera nga Diego Garcia yeeriwo kaakati kyabaddewo nti
Keistama olwamaze okwogera nti no ngenda kubawa mukozesaawo okumanya abayaaye Bungereza n'Amerika balina ebintu byabwe by'ekiyaaye bawadde ensonga nga gwe woogiraba ojustifyinga batuufu bakozese tubawa base for defensive reasons nti twagala okwedifendinga naye nga si kwedifendinga nti mukubirewo ebibalumbye wabula kwedifendinga batya nga we musinzira okugenda mukuba ebifo bya Iran ebisobola otukuba bulira okwedifendinga muve ku Diego Garcia mugende mukuba ebifo bya Iran ebisobola otukuba olw'omwedifendinga. Is that defensive? Nengamba nti Nuruddin tulwana ne neighbor wange owaawali nze neighbor ndi mukwano gwo olutalo siruliimu naye jambiya yange osobola ogikozesa okwedifendinga ng'ogenda oteme efumbiro lye okwo kuba kwedifendinga. So kakati Bungereza yakibawadde babeere nga basinzira okwo bedifendinge nga balumba Strait of Hormuz bakube basobole okugula ekkubo Bungereza n'ewa Amerika. Kakati Iran yakoze eki? Kati Iran kye yakoze nemmanya nti kati bagitadde mu katu Iran. Iran kye yakoze teyalinze yasimbudde missile ekyakutte ensi yonna by surprise. Kwa missile za Iran zonna babadde bamanyi nti nno range yazo kilomita 25. Babadde bali awo nga missile za Iran 2 zolekedde Diego Garcia nga zituuse emu bagamba mbu yalemereddwa okutuuka yazikiridde on the way endala yabadde wala bagikubye akiraga nti kale amafuta gayinza okuba gagiweddeko endala yo bagikubye yolekera ku base destroyer za America zezagikubye ng'etuuse ku base kyakutte ensi yonna by surprise. Iran yasindise missile era bavuddeyo ne bagamba nti bavuddeyo abamu ne basupportinga ate okukuba Iran kyabadde kituufu kubanga Iran webakugamba nti no tebakola atomic bomb batekuukuba balina we bamukola. Aragachi foreign gundi minister wa Iran yabadde yakavayo n'agamba nti missile zaffe 25 ye range ensi yonna nekkiriza basumuludde ya 4,000 negenda paka ku Diego Garcia ne bagamba tufudde omusajja yakagamba nti esobola kutuuka zituuse so kakati kibaleete dokumenti bayaka balina nezisingawo esobola okukuba. Iran ekyo lwaki yakikweka entalo zonna surprise element ya surprise ogirinde sawa yonna Sanizo omu China mu katabo ke The Art of War awa omulwanyi abalwanyi bonna nti when you are ready to attack show that you are not bw'oba ogenda kulumba balage nti tobiriiko mukube ne pate ngenkera mulumba ebyo Amerika byekozesa bagamba tugenda kuddamu tumiitinge wali yo nekulumbira oba goberera Sanizo bw'oba togenda kulumba balage nti ate oli kumpi ojja. So kakati ne Iran nayo batandise okwapulayinga Art of War tugwe balage nti no tuli banafu missile zaffe zikoma no bakirabe bayisa nabo bagere ndi gobaliko munafu nnyo kyovala abantu bakugamba nti no we babeera Iran bidakika bagamba tetunnasumulula ku bye tulina ebyo ebigenda okubasa abasajja bali mubebere bulindala tuleeta mwena mulowooza nti bali tubakube bajja bongera ate Amerika egaba abo twabamala kulimba ate sina Amerika Trump kino kiva mu kulembeze kakati okulaga nti nno kuba omanyi obulimba teweetaaga kujjukira kye wayogera luli bagenda ne beerabira nti no balina bye bayogenda bacontradictinga kati nga bwe bacontradictinga ku imminent threat. Trump yennyini yagamba nti nno tumaze okukuba nevi ya Iran yonna tugimazeewo kutaka n'atuuka ate n'agamba okugula Strait of Hormuz n'abayita bannaye mujje mu nnyambe mujje mu nnyambe n'anyiga n'okunyiga n'akolima n'okukolima kiki ekyo bakikutiisa nga wamalawo nga wabamalawo bonna ekitegeeza waliwo kye muba mukoze ki mukwese then ekirala kye njagala okuwa nti abantu bagezeeko nnyo we muwulira bino byonna naffe bakasozi kale batuyita ba propagandist we muwulira kasozi kyayogedde mugezeeko mutule deep ddala kisoboka kitya kaakati ku situation ng'eno America nga beetaaga Diego Garcia okukuba Iran lwaki tebakozesa Middle East gye balina base ekitegeeza omanya waliwo obuzibu ku base za America mu Middle eziri wano okuba tebakyasobola zikozesa kati baagala kukozesa Diego Garcia ewala naye bbiri America Israel muli ku nsi emu
Irani nene y'amaanyi bw'etyo okubanga etusiza ensi obufufu n'okuba nti Bungereza bw'otankwatirako twawukana Spain ogaanidde ebintu kati tugenda NATO mbalesewo mukolenga bintu byammwe naye nkole byange. Irani y'amaanyi okutuusa okuteeka America ku maviivi. Ky'olina okumanya nti nno entalo zirina dynamics nnyingi nti ebibalo biba bingi mu ntalo ebimu biba bifu. America tekibagyeko kuba nti no b'amaanyi naye strategies ezaagaanyi. Ekirala intelligence ze zaaba misleadinga zitya. Intelligence mu ntalo zonna zesinga okuleeta disaster. Intelligence bajja ne babalaga nti Irani ne babawa essuubi bawanika nnyo essuubi. Babagamba nti singa tukosa decapitating target tusobola okutta supreme leader n'abakungu abalala Irani ejja kuba tekyasobola komandinga ne banyooma gwe balwana naye. Nga naye olwo intelligence temaze kugazalinga information ntuufu oba baginegirectinze deliberately olw'okuba obwagazi bw'okulumba Irani bususse ne banegirectinga ekyo. Bone bamanya nti olina Khamenei Trump yatugambye yatta Khamenei abayina omusikira n'abayina omuddako bonna yabatta. Kati Irani eri awo n'obagamba nti mujje tuteese yagambye nteesa ne bandi bonna baafa. Naye nga womubuuza Trump alinga atasoma na history oba atasoma current affairs. System ya Irani ya administration eri etya bonna yabatta gwe buli gw'osobanko yamutta. Irani ebeera ne supreme leader n'ebeera ne president bamuse. Gwe kyoba omanya Trump yagambye bw'ati twatta Khamenei ne ttiimu ye ne tutta abalina okumusikira ne be baali balowooza okugira nabo ne tubatta. Kati bali awo bigere bye biriwo. Kaakati olaba owaliwo mu military science oba naddala ebyekijasi bamulifaalingako nnyo bamuyita Moshashi mu Japan yali mu samurai naye yagamba nti danger esinga is to put the gardener in a war. Yagamba it's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. Kiba kirungi okuba omulwanyi ng'oli ku nkumbi y'olima okusinga okubeera omulimi ng'oli ku ddwaniro. Kitegeeza ki? Tematema. Nti kiba kirungi nnyo n'obeera n'omuntu ali competent yadde tali mu kifo okusinga okubeera n'ali incompetent ng'ali mu kifo. Kiba kirungi n'udini n'obeera n'omuntu goba nti yatrayininga nti ali ku kyalo eyo mu kibira naye okusinga okubeera n'omukuumi ng'olubuto bwe ruti addukako nawali n'awuuka era nga yakuuma geeti nga yayina obuyinza. Osobola okuba omugumu ng'atakuuma geeti naye mulwanyi ali mu kibira nti wenaakuba endulu ajja kujja ataasaako okusinga okubeera n'atasobola kulanga yali musajja ali mu nnimiro nga mulwanyi wenkuba endulu alumba ono omulimi wemba sinnafa omulaba aba agenze naye okusinga okubeera n'ali ku geeti awo ali ready ng'olunaalengera olinga tukajja kwekutuma. Kati Trump America baafuna omukulembeze egadena ne bamukwasa White House. Trump bamuwa ne intelligence report n'azinegirectinga passion y'okukola kyayagala. Yes. So kakati ekiyigganya America yenne ky'omukulembeze nti Trump is babayita megalomaniac. Is a megalomaniac. Megalomaniac ye mukulembeza aga nti ali important nnyo n'alaga nti no bwenda muyina okumukkiriza influence yennene kwegamba someone who inflates his inflated importance. Trump ne bamuwa intelligence reports ne bamuwa advisinga agaana n'alumba kakati ye disaster eyo nti okusinza kuba intelligence bo n'abalala bajeno baalaba nti mu butuufu Irani wetutunira ebyenfuna neweneggala Strait of Hormuz ennaku 2 impact ijja kuba nnene. Tetunaba kufuna wo kisobola kusolovinga ekyo. Wetunaagamba nti nno tugikube Irani olw'obunene bwayo
Saddam Hussein bamukubira mu nnaku 8 mu 2-3 nabanga naye ng'ekyakubya Saddam ki sisimu ye yali highly centralized olukuba Saddam tewali mulala naye Iran sisimu ye yali decentralized osanga muliya waliyo department y'amaje oba branch y'amaje eri independent besalirawo decision dirwe tulaunching missile buli kimu bakiina ekitali ku Saddam Hussein oba gye bayita mosaic defense ebyo ne bakiraba so kakati omuntu ng'oyo ne wona okosa decapitating target yote Ayatollah n'abalala waliwo abajja okujja system ereme collapsinga obudde buntwala babo nga bakiraba kakati ayo Trump yensobi gyakoze yeyemuge so okutwaliza awamu nti Iran ya surprise ngatonna kati ku surprise ngatirako ennyonyi kakati ezimu era ku surprise nabagamba nti entalo eziba zitandika nabagamba zitandika mu kyanyoma tugenda kakuba mu ddakiika nto wabula technology ayimpu okuyiya kw'abantu kusinga mu biseera bya danger empire ezayina emirembe zi Ottoman empire zali mutuuka ku bikulu naye abayina obuzibu bayiye ebintu ebitagambika eggwanga nga lirina olutalo okuyiya kuba kunene nnyo so kakati nabagamba tunagenda okuweza ennaku eziwera nga mulaba ebyokulwanyisa ebipya ebizze ku ddwaniro byomubadde temunnasuubira nga surprise nga zijja omunene afuuka omutono Iran yajeyo Kuramasha 4 missile yagiyita atya Kuramasha Iran yalese Kuramasha variant eyokuna oba mode eyokuna ya surprise nesinga kuba 1000 kilomita kyebabadde tebasuya nako ensi yonna Kuramasha missile babadde bali awo Iran nereta Sejiru missile Sejiru missile ya mulembe eri efuukidde ekirooto Isirairi n'Amerika sokoleke Iran missile balete gitestinga ngako bagitesinga 223 naye ensi teyamanya nnyo bwekola yamanyi Sejiru ekigifuula ey'enjawulo era eno yeyiganyiza bonna bannetenyaho okubaddusa mu banka yekubye buli kifo kyonna kye baagala target Sejiru lwaki speed edduka nnyo hypersonic kati ng'ogyeko ekya speed ate kyo si kikulu nnyo wabula eyina flexibility nti Sejiru missile zibaddewo nga Shahabu n'ani endala okugironkinga ekimotoka kirina okujja kitwale essaawa nga 3 bakyagiteekamu mafuta kuba ebadde ekosa gundi liquid propellant amafuta ekozesa ga liquid ge gagiddusa kati mukisimba ne baleetanga woolaba pampu ne bateekamu ne bapakiramu amafuta tani nga 10 ez'amafuta tani nga 10 ze zivuga missile eyo okugitambuza kakati awo basobola okukukuba balengera mu kisitudde muti basobola obakuba kyekyo Iran bakizuula luli mu lutalo olwa Juni kakati eno Sejiru baali baje experimenting adda nga bagikola ki ekigifuula ekyenjawulo olw'okuba obudde sijja kwogera bingi solid propellant ekozesa obuganga buli solid nga babuteekako bobotya ate obuli solid missile eyo gy'olaba Sejiru eriko meters 16 obuwanvu ya tani 22 kilograms emitwalo 22 yes kilo emitwalo 20 esinga n'ebisuno yenkana kisuno tebiwezaayo eyo kakati nga sokoleke